Okay, mugamba mtyamu jebaleko nako lwaleero nzabuzaako naganaga nga bulijjo nkomyewo ku party 2 ng'era tuli ku nsonga eyo emu. Ndi wana n'abakyala bali babiri nga nabo bazze okuyisaamu eggaali mu nsonga ezigenda okuba nga zoogerwako buli omu awa endowooza ye ono akuba endowooza ye n'oli akuba endowooza ye tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Essaawa zino waliwo amawulire agatambula ga DNA munnange oli akugamba mukwano mubi oti ati omukazi gwe nolowooza akola ki alimba naye oli ayinza okugamba mubotya tya kintu mukazi omukazi ye mukazi gwosanga nga atambula naye nga olubuto atambula luweye okumala eddakiika atambula we lubuto baba asala kyekyo n'ayambala enkondo nga olaba ali ku bumatiritiri naye nga akola ki agamba tulina tukajje tulaga so bagamba atya omukazi naye nga mu byonna byonna mulimba kati ffe mwagala tugoyingewa we munaatutya tugoyingewa Okay, ku nsonga y'emu era tugenda kubanga tuyisa mu nsonga eno. Essaawa zino waliwo ekitambula kya DNA. DNA ekutte wansi ne waggulu. Abasajja bataddemu nnyo amaanyi okukebeza omusaayi. Simanyi oba kyatandise ddi oba kyatandika ddi kubanga kati olaba no atalina kyali agamba kambusonda obusente mmanyi omusaayi gwange. Oli n'osanga omukazi ng'alina abaana 7 ewaka naye watwala ku DNA mubaamu abo ababe kwegamba omusajja oguddewo ekigo sino kindi omwana omuweredde nga omusaayi gugenza okuzuuka nga siwo ng'akuze nga sente zo zaatutte enki nnyingi nnyo. Abakyala ffe babi oba bugayavu bwa musajja ekyo kyengenda oba nga njagala tumanye kubanga DNA efuuse DNA social media ogiraba amawulire gatambula DNA bantu banyiivu ku nsonga za DNA omusajja ayinza oweerera omwana n'asoma n'atuuka ne 6 ne bakamutema nga siki naye nga gwe taata biological father totodde yadde 10 wabula essaawa zino lwovaayo kayanira omusaayi gwo nsooke n'ani oba nsooke ne mukyala in buru owakaveeri ladies saloon ate ono baba yatunyiriza nsaba nemundeke nga bulijjo amanyi agange bampita Aisha Mugisha Ombwati. Nze ku nsonga ya DNA sijja gamba nti oba nnenye musajja oba onenya mukazi ffenna twenenye. Omusajja mulimu abakola safaari mulimu agenda n'amalayo mulimu bano bankuba byeyo kati erudda nabo bambi sometimes oba bano banzeyo ku vacation aliddemu mwezi gumu abakyala oba abasajja boyogerera wamu bonna mbogerera wamu kwa tunagamba mbu DNA fuse DNA fenne etukakatako oba oli musajja oba oli mukazi nakwo nti ku social media abasinze okitambuze nnyo bakazi basajja abasajja be bakebeza be batwala abaana okebeza omusaayi abasajja be baagala okumanya omusaayi gwabwe era ateekawo omubiri n'ayiwawo omubiri n'akwata kalina amanye omusaayi gwagenda okusanga nga mpawo atalikaaba. Nze sijja gamba nti oba kituufu omusajja yenna oteekeddwa okukebeza omwana n'omanya nti omwana gwe ndabirira ye wange era neyaleese by the way ebintu bya DNA eyabayambi abamu yabazibudde amaaso abamu tebaabazibudde era abamu bo bakyakkiriza nti ki ekintu ekyo tekigenda maaso era osanga nagamba tagenda kebeza mwana kagume naye kati bw'oba olina akasente obudde buno embeera weetuuse kebeza omwana kwegamba obawagira nze mbawagira amamu kebeza abaana kuba tomanyi oyinza ogamba nti omukazi omulaba alina abaana waka 8 n'abakazi bano bagambe lwaki bw'ozaala omwana ng'omanyisiwa oyo omusajja lwaki omukuumirawo omusajja n'omuwa obuzivunaanyizibwa ng'omwana alina kitaawe anti kati obuzibu obuli omukazi ono embeera waliwo embeera lwemusukkako ng'alaba wanaamugaba eri obufumbo bufa wona ojjukira tamuzaaliranga mwana tamanyi ki kati aba alina kola ki kati oli omusajja naye bw'ajja tena gw'oyinza osirikira omwana wo taata w'omwana ye akimanyi omwana we ali wagundi n'ajja n'agamba nnonye mwana wange keetonye kagwake era obufumbo bw'okyalina kola ekintu kimu omuweeyo mu bulungi ekijja kijje. Anti mulimu abakazi b'ennaku zino abagamba omwana wa kikazi omwana wange ngenda mwekuliza kati ogwe ku maama kyalenga atobye n'abaana baayiribye nabo
gwe omusajja ova eri ojja omugambe nti anti omwana wa kikazi ng'oli nakyeyombekedde so si maka goono gwogenda oteka ku pulesa ate wegendereza nnyo abakyala sibakuba nnyo naye w'osanga omwana nga si w'oyo omusajja obakyala tubeera nnyo ku pulesa nti ono omwana tanamalayo fiizi ono omwana talina kino okitegeera gwe ate n'oteeka taata ono ku pulesa atamuzaala gw'oyagala ono yabasooka omumalayo fiizi nkesi bakitegedde abe nga ye alikaweevu wadde bakitegedde kasi amalayo dda school fees balimba kyekituufu abakazi mulimbamu amazima gabe omulimbamu oba omanyi nti omwana ono si woono omusajja tolinda nnyo ate babituuse ne mawulire nga wenda ebiri ku social media ebitambula ebyo bintu biba byakweswaza omukazi yenna kino mukyeteekemu ne woolitambula omwana ono n'omuzuuza mu malyanga 100 nga si waayo mukwano bujja kulema olabe nga tobufunyeemu mirembe munaagamba nti twogera tuli bakazi naye amazima gabeewo twogeze ku mazima oba oli muntu oba olina eddiini oba tolina omwana oyo kikkakatako mulimu omuzadde nga mukyala ng'omwana ajja kukula agaana omulaga kitaawe agambe simumanyi naye nga ye omwana olwakuze yakula tamanyi nti ono si yakola ki si yamuzaala naye akuze asandise okukola kyobiraba atandise okugamba maama ndaga taata omama okanga biddonyizo gyeyo n'omuggo vidiyo yatambulawo omusajja mukulu myaka nga 7 ayagala maama wa mulage taata we naye maama yagaana n'akwata n'omuggo n'amukasukira n'amayinja n'amugamba agenda gwe nakulaga ekitaawo omusajja yagenda otuuka gwe yamulaga nti ekitaawo kebera omusayi ng'oli si ekitaawe nadda mu paati twe ey'okunoonya taata omuki omulala naye maama yagaana lwaki abaagaana omulaga muzadde omugambe yafa mulaga amalala owakola ki we wamuziika atirisi abeere ne famire eri yadde taata we yafa awo nze mpagira abasajja olw'ensonga omusajja mubaleke bagende ku DNA kubanga era newonoogamba nti obeera omugaane gye bujja mu maaso omwana ono akula ate omwana gw'ogenda okulaga obuzibu omwana yagenda oddugwamu ate agenda social media ate anoonya taata nze wama abasajja mbawagira kitegeeza abakazi naawe bagambe oba ozadde omwana nga siwa omuweeyo gye bamuzaala okusinga ebintu okusajjuka naye nedda okugjako abo abakazi tubeere siriyasi ogenze n'omusajja omulundi ogusooka weebase noono gutusaamanya nti ono nakozesa kapiira ono wa live so balina kwambala bupiira okujjawo ebyo byonna okulyako ebbali naye we protecting okuweera ebizibu zajja mu malwaliro babaweeza obwerere alayika wagira ng'oyambadde nedda kubanga ekisizo tutabula omusaayi gufuuse omusaayi nze siwagira bwenzi naye omusaayi ebadde ndowoozayo obukyalo olwo inibbulwa amazima gali nti ye tasapootinga mukazi kuzaala mwana n'omuleka mu maka ago mukwate omutwale wewala bufumbo okufa naye era ladda kibajja mutegeera era bufe okimu abakazi ekibalemye obufumbo kiikino obeera n'omwana goza mbw ebyewaffe ate mwayiga ebyewaffe bitule binemeseza okutula ewaabwe w'omwoyo omusajja naawe ekituufu okimanyi nti osulumba busulumbi omwana gw'olina siwa oyo omusajja tomanyi omusajja gw'ofumbira esimama bino bemuwoza ebyewaabwe biri bitya weesibye mu maka g'omusajja so omaliriza obagambye otya maliriza mbagamba mwetereze amazima gabewo yimirira mukyaswala nnyo basajja ddeni batabuse tujja kuswala nange sejjeemu ndi mukazi wange yakungana mu comment section naawe oli mukazi ndi mukazi naye muyiga okukola tugenza wamakyala ng'omubwati nga naye mukwana eggali mujja giwulira kuba sisuubira nti awagira ekintu ekyo ebyo bitooke naawe papayirasa banana plantesona okay mamakyala nga ensonga oziwulidde nti omukazi ojja genda ozaala omwana ng'omwana si woyo omusajja mu maka mwotudde omwana ogaana omuwayo gye bamukayanira omwesibeko omwana mb'otya bufumbo kufa lazima omwana wanaakula ojja muwayo gye bamukayanira era bujja kufa kuba omwana otaata ne bwafa omwana olina omuwa ewaabwe owulira kati nsaba abantu abalemeza abaana abo mu bufumbo nga bawoza nti ewawuwowuwo ne batwala ku DNA ne balaba ng'omusajja abaana 3 alinamu omwana ogwa omu kyokka bonna azze nga abateekamu akasente mazima si kyabwenkanya oba kimala bumazi tetukizaako ngalo nze kyendaba kanjogere nga tunagenda mu DNA singa omuntu nze singa yenze musajja nga nsanze omuwala alina ku nsi kuno oba ali Dubai oba ali Uganda tazaalangako kyenaali soso manyi tufa nnyo ku sirimu tukebeza sirimu yekka ne twelabira embuto
kyali badde kyabuvunaanyizibwa omukazi oyo n'omukebeza n'olubuto oba lulina oba talulina ku lw'ensonga nze nazaalako okimanyi nti osobola okumala wiikisi eziwera 2 nga tomanyi nti oli lubuto naye obadde okimanyi nti nno gw'oyogerako ono nti nga ayinza omutwala ng'alina olubuto olwedde obadde okimanyi nti mu bufumbo genda ofumbirwa ebbaawo ozaale omwana asooka nga wa musajjawo gwe wafumbirwa owokubiri nga si wuwe owokusatu nga wuwe owokuna nga si wuwe anti era yonna nzija kati olaba ebiseera ebisinga kubanga bw'otunyenye abantu abazze basanga obuzibu bwe butyo abaana kuba nze mbirabyeko ng'abaana abasooka ebiseera ebisinga babeera si bawaka abasooka aba first born abantu abakyala bebasanze nga batambula bakubaana bebajje nti bamugje waka bamututte ng'ali mbeerera ebitaliwo essaawa eno kati nze nga bakyali badde kyabuvunaanyizibwa nga bwe twekebezeza emisaayi tukebeze n'embuto ntandikweno ku lw'ensonga ogenda kugenda naye akulage nti talina lubuto nga naye takimanyi kuba tetunenya nnyo bakazi oba tetwenenya nnyo naye olubuto olwoyinza okujja nalwo nga lwa wiiki lwa mwezi kuba embuto bazibala kisoboka n'obwe luba lwa lunaku lumu eriyo abantu okimanyi nti nno eriyo maama nnyaba embuto si kyangu oli kyakuga nti nagenda kulubala from up to z olaba ebintu ebibuzaabuza kuba nze nazaalako era nina abaana 2 okitegeera naye olubuto osobola okulubala gwe n'omanya nti nalufuna mu nnaku za mwezi bityo oba mwezi we guti ate bagamba zino embuto ezisooka tezimala myezi egyo okikkiriza nti nno ku bwenzi bwaffe abakazi n'abasajja eriyo omukyala asobola okwebaka n'abasajja nga 3 olunaku lumu sya ekyo kiri nnomo kuba n'abamalayo kati mwaba basatu n'osangibwa nga mu basajja wangi naye abamukazi anti abamukazi naye kati nawuli engeri gyakyogeddemu naye kati kyetuliko kya DNA kitegeeza naawe omukazi oba ofuuse malaaya kati olaba omukyalo oyo asobola okwesanga nga mbana abasajja 3 be yeebase nabo mwemuli omu nyini lubuto okitegeera gwatamanyi kati bambi n'ogenda ne weesanga nga ye gwasibako olubuto oba gwabadde n'ennaku 2-3 oba okumala ewiiki oba omwezi n'agamba nti olubuto lulwe kumbe olubuto lwani lwamulala kati ono esimunenya aba teyamanya n'ekirala n'okutambula kw'abasajja okusukka gwe toyinza kuŋŋamba n'osuulawo omukazi n'olandagga wuliwa omukyalo oyo bomulekedda naye alina omusaayi yenna awulira nga ali mu feeling akaseera we katuuka nga mu butuufu ffenna twali tubaddeko mu obwo obulamu ne kondomu ne muzigula ne zibalema okukozesa okitegeera omuntu olaba osobola okulya emmere nga tonabye engalo okitegeeza n'ekiriwo kiba kibanja biseera ebisinga oyiwawo buyiyi mubiri ekijja olandika kweralikirya after kubulire weekanga okikoze okitegeera weekanga okikoze kati bambi oba akamalirizo okukikola tumanyi n'okwerimba ne bino obukerenda bwe tumira oluusi ne bugaana kitegeera bwe n'ogamba kyakoze n'emize empeke kumbe gaayi nnyinimu naye ajje naye agatteko kati gwe bw'ofuna zomiza zikola gwasoose kati gaayi ajje oluusi tebwakoze nabo oluusi buuba abakazi bazadde abaana nga balina family planning by the way bateekamu ne buno obweta ne bazaala abaana ne bafuna embuto kwegamba tolina kyogenda kwesiga okugjako nze kyenda bakwekuuma okitegeera otyanga ate oli bba wali safaali olina omusaayi gumiikiriza kuba tolina kyogenda kwesiga obupiira nabwo bwabika family planning abakazi bazifuniddeko embuto tubirabyeko okitegeera kati bwoba toyagala kunonooza eyo bya DNA weekuume beerawo kalasira okalasire anaazibukula ze kati n'ekirala obwavu oba kaŋŋambe ebyetaago bireesa obuzibu kakati mwami musajja olwakanyama akaziga akaviri akalungi nga kano nange naalikeetaaze akaviri kano maama tokoogerako kubanga saluuni maama teseera bailawe mugenda kuba mu komenti ng'obanga okaagala nono panana plantasana kakati ogenda okulaba bambi omukyala ebyetaago bimutwala waliwo omusajja ayiwawo omubiri asobola okukola buli kimu bulungi ne mubi n'akuwa nga ye nfaaki byenatwala eriyo n'eddiiru abakyala tukola n'eddiiru oli nagamba nga eriyo abasajja bo nga baagala baana bw'omuzaalira ayinamu omunnyo ate togenda kujja kigamba bbawo nti bannaye gundi yangula muzaalire
okitegeera era ng'abaana ojja baleka awo kijja kijje n'abasajja bano banenya abakazi olwa DNA naye mulimu n'omusajja nga akameza aleka akameza nga tekawera ng'ogwolase ssente ntono odde osanga bifi oli ate obuuza gye bivudde kati golooza abijjeewa alinde za DNA ezo yagaana oggulamu ennyama agenda zisasula ku musaayi sikulimba abasajja baamu balimba olese ssente mutwalo kuliko ebikozesebwa naye osanze omukazi afumbye akanyama kiro kati eri mutwalo gumu pulaasi gwe walese osanze waliwo emmere osanze waliwo buli kimu gwe otudde okajjadde yatetenkanyiza ng'omukyala twalidde ennyama kati nkuterekera kati gw'ojja n'olya tosaba buuza byavuddewo oluvaawo obuuza DNA omulowoozaganya ennyama yalyanga yabwerere baddiya nze sijja kugamba nti oba ki naye n'abasajja bakisussa gwe wookomerawo nosanga ebifi by'enkoko omusowaani nga wolese ssente tezigula nkoko kale noziba zigula nkoko okinkoze naye ziba zigula nkoko emu naye osanze kuliko n'emmere n'ebigenderako olidde okusoze mu nju opiyiza walise n'amagulu mukwalowooza enkoko yavuddewa ali ku bukedde TV ye awakinga osanze oli bya musajja munno byolya so tewandibuziza DNA obuuza DNA yakinga oleka mutwala ate n'olya ennyama n'obeera n'omusajja mu butuufu oli mukyala we yakujja ewamu eno emmere ewaka nalindya obuliri nabulinayo ewaka buli kimu gyewaka kyaliyo naye nzizeewo ate bamanyi okudda bamubambi bagagga sente zibamazeeko emirembe bwakoye akola mu banka balansinze nnyo ali ku simanyi konteyina bagitisse bikoze bityali mawulire n'amawulire sebe gwasoma ganjawulo nnyo ku gaffe balina emiko gyabwe kati gw'olya oli mukasaale ng'oli mu kasaale k'omukwano noonya bukodyo bupya ye ali mu mmeri yatuuse olujja oyagala mbolese obusaale obukodyo bwe wayizeeyo obumutege ali ku birala nnyo naawe emmeri eyise egudde kati ate bizinensi yange abasajja tebagezze embuto bitoko ebigwa ekisaaga kigudde eri kifuluuse nogalaba ono omusirusiru ndese obukodyo bwange odda oluusi mulira wali gundi yakugambako dda naawe mu butuufu owulira weetaaga otendewalirwa ng'omukyala n'otendewalirwa mukazi wattu n'ogenda weetaasa ebyo gye bikwatiramu ate mwana tweze embuto z'ekibi tezivaamu waliwo n'omusajja gw'olufunamu jjukira balina engombe egamba ennaku zino kamulinde ndumufunise mumale terusobola kuvaamu olwaffe tebaluggyaamu bodaboda ng'oli mu kabiriyoniya teruvaamu nze nkubuulira amazima wangi maama luswaza lutyo luswaza omusajja atandika okwekengera okunoonyeza DNA netayotowa omwana nga ewa kigaali bagume ekyo ate naddala ab'ebigaali bano bantu ddala bano baboda babigaali baki no bano omugaga akubidde wa boda nga ntwalira ebintu ewaka munnaye ntwalira enva zino munnaye ntwale sina budde maama wa boda otuuka kiggwa buki kiggwa bugwi okakananga dereva aba bavuga abakyala ewaka taata yakedde dda yagenze mu ofiisi balaalo bawaka bano baki kayanda oli agenda nawo gateman wante mami kati nga lwaki like ng'ogenze tajje mu nju ayita batya wante mami ate abasajja bennaku babeera ku mageeti beesiriwaza omuleeta kukola adda ku mukyalawo ng'alya n'abakyala nedda abakyala tweyisa bubi gwe lwaki oba omwetega abakyala nammwe mulina obukodyo anti omukyala yeetega kimuggyako nti alina omusaayi naye musajja no omukyala yeetega getimaani lwa nsonga omusajja ali bize alina byakola kuba aba alina buli kiseera getimaani gwalabako tomunenya oli mu kirandi kuluuza simamina bayita love for nedda maama okeera n'ogenda n'okomawo taata olina kiwalette olina iphone sente tezimala munnaye watali laavu era kyobola abakabagaga baagala baavu n'azaala mwayaga tewandizadde mwana oyo biki onswazizza tubeetaaga babeerewo waka ng'abaami so singa ng'abalabirira like bakugula byakulya kuba ogambe wave waka ng'olya ekikuyisa omwami wange kirala musajja yenna ali eyo gwe lwaki oba onninda ngende wabweru nnyende ng'omanyi nti osobola muleetera abantu okukola bye batandikoze okitegeera kati nina kumatira mirundi emeka obutagenda wa getman kubanga anti oyinza okujja wano eno no olw'okuba okooye noga omulundi gumu gumala yawukuuka kebayita kaki abakazi oba abakaita batya kasagazi
sebo gwe ogenda kudda ku linno liryawo lyenafuidde omusimbi gulimazeeko emirembe gojjo oyagala olutu meka kyo kyekooyera gwe olyawo abagagaba n'embuto tebalina maanyi okitegeera lubuto nga takoze eki tulina kitaba ssente omusanga gwe tubalaba wano wali abanene abakimalanga abakimala va ku ebyo tozanyiranga ku bantu mu baana bajja kwekyusiramu eggaali gwe bayite emmere so wegamba abakazi tukomye omuze gw'okubeera n'abaana ewaka nga si bawaka bakwate bazzeeyo omusajja ekitajja muluma nti mutaddemu sente zange nnyingi omuteeke ewaabwe amanyiyo nti waayo anti ekyo kyetubuuza waliwo okubeera nga tamanyi waabwe nedda nafe abakazi tulina obuzibu obwo abakazi mwenna abaliro tuve mu bintu by'okwerimbalimba omukazi yenna bagamba gwogaba omwana okiwulira gulwekyo oba omubuusabuusa nga wagenda kwawe ate nodda kwawe nedda gyebali abo b'oyogera kituufu naye gwe omukazi naawe oba omanyi ti gundi gwe neebase naye ekiddako mankimanyi obutaba bulwadde agambye oyinza okwebaka n'abasajja nga basatu omulundi gumu neweekebeza banne mbabuulire nga leero omize empege ate ow'omulala ate omize kati nze kambabuulireko olaba olubuto osobola okulwekebeza olwayo ne lulaga nti luliimu noddamu neweekebeza nga mweruli lwaki wanuka nanti omuntu omutuufu yenna alina oba weewulira tolinda lubuto owera wiikisi 2 oba weewulira waliwo eriyo omuntu asobola okumala omwezi mulamba n'alinda period ze nga talina sayini n'emu gy'amanyi ya lubuto ddala ku basooka ate abeera nalwo ng'ali musaayo n'omugambo anti ebyo byonna byebyo kyegambidde nti kiba kirungi nnyo omuntu oba osanze omuntu nga mupya nga tonnakebeza sirimu n'olubuto nalwo lukebeze anti waliwo oli n'oli nga basiba musiba ne bamusiba mama kyale nga waliwo nafuna olubuto nga bamusibako omusaayi guli gulema okugenda naye ng'olubuto oli bamusibyeko olw'ensonga omusaayi guno tugwetaaga n'ali munda agwetaaga naye nga balina mala kukola ki kumusiba olubuto olukole ki lubeeremu kubera nawo luyinza okukulukutiramu kati oyo omukazi oyo aba agenze n'oli ng'akimanyi nti ali lubuto njogerako ono omukyala eyafuna olubuto mugundi nga tamanyi nti alulina okitegeera n'agenda neebaka n'omulala nga tamanyi nti naali lubuto nabuzaabuzibwa nga tamanyi wakuzza mwana kubanga be bangi nga mutuufu tamanyi taata wa mwana mutuufu era ng'alina kwesiba 2 kati nga mbonna mu bufunze bonna beebaka nabo balina okujja ku DNA babaana abakuŋŋaanya abo ababiri omu yali wa kivulu avudde mitiyana kati nedda katugeze ekivulu kya gundi ono alienisikini kyali mu Freedom City eriyo abaava eruwero eriyo abaavaawa wamusanze awo anywedde omwenge n'amulonda kama oyo omwana w'ekikazi gwe boogerako muwala guba muze abamu abakazi gibamize ng'oliye waliwo okusanyuka okusukka okitegeera senti buli muntu afuna olubuto oba balufuna te mulimu alufuna nga alwagala mulimu n'alufuna nga talwagala mulimu n'alufuna ng'oli oba alufunye lwambeera gye tutabeera naye kati obuzibu obuliwo oba tetujja gamba ki abamu embuto bazifuna baagala ate teri mukazi atamanyi mwana gye yamujja batono naye abakazi abatono betwogerako okitegeera naye abasinga okimanyi nti nno eriyo omukyala oba omuwala gwe bakwana olunaku lumu ne bamukozeserezaawo nafunirawo n'olubuto omwanti oyo aba amukozeseza amukozeseza tamumanyi talina gyamulaba yamusangaawo omuganda alina eŋŋombe egamba tukulira mu maka ga njawulo naye nentegeera nzanjawulo nze nkubulira olaba kati mulimu abasajja kaneegerezeeko kubanga mbaddeko mu bivulu nsuyana mmwe mwena mwali baddeko mu bivulu weesasulidde ssente yo weeyingiza oba oliawo buli kimu ekikukwatako okyewadde gayina ajja n'akwerippako okitegeera kati bw'osanga abantu ab'entegeera ennafu ye n'agenda mu maaso oluusi gayaguze n'ebyokunywa oluusi anywedde ne byatasobola okakkana ng'amugjewo nga yavuddeko dda nga gundi bw'ayimba nti twayiseeko dda n'amala okuyitako n'amutwala n'akola kyakola oluusi n'omwenge gumuliko tamanyi nakumanya kibaddewo n'agenda n'abeera n'olubuto nga tamanyi taata wa mwana oba oliawo n'agezaako n'oddujjako ne lugaano kitegeera n'abeera n'oyo omwana nga tamanyi taata we kati oyo naye gw'osanga ng'ali mu maka ew'omusajja ng'atudde n'omwana ono abakyala balina obulumi ojja nakusanga omukyala ng'ali mu bufumbo abonabona naye ng'ekimutuuzizza mwana oli weyajja naye gwatamanyi ow'ekikazi buli mwana afuna olubuto alufuna mu bano kale tetuganye ofunye olubuto simanyi gy'olugye
kyogamba anti ambalina engombe gamba utonalufuna ntamidde saamanya ani yanneebakako ani yanneegattako kyogamba ebyo nabyo n'ogenda okunywa omwenge otandika okunywa omwenge ng'oba tomanyi kikigenda kuddako anti awulira ng'ali mu feeling vibe zirinnya abantu bangi nnyo ebintu ebibatuuse ate abanywi b'omwenge batabuka vibe zirinnya kati gwe tolaba mu bivulu tolaba mu bivulu era gwe omwenge bayirawo omwenge si mulungi kambabuulire kubanga olaba mulimu omuntu okimanyi nti eccupa 2 zikuggyako kyonywa ey'okusatu okitegeera naye nga ge amazima amatuufu abantu bangi nnyo abafunye obuzibu bwe butyo olw'embeera n'avaako abamu n'obutali mwenge ebiyagayaga bangi abamu ne bagenda olw'ebiguruupu n'agenda gundi yagenze eno twaliko ku olumbe lwali lwa taata wa step mother waffe nze nalaba abakazi ne mmanya nti abakazi tetulina value tetwevaluwinga ng'abasajja bali muli ono avako ono addako oli avako ono addako oli kati afune olubuto aluwaani ng'abasajja bali omu kirindi abakazi bali omu avako ono addako oli olunaku nga bebaka n'abasajja nga ameka agenda kuwaani olubuto yogwosanga ali wali anyigirizibwa atudde musajja amuliisiza omwana amuweerere talina wakumuteeka abamu ne yeesiba n'anywera nagaakankolerera abaana abasajja abo abalabirira abaana so abasajja abo abalabirira abo abaana tubawe credit ate n'ekirala ne bino obyokumanya nti nno omukyala azadde omwana oba kale bugenze ku DNA nga bwe kiriwo essaawa eno n'ozuula nti mu baana mulimu ataliwo tebinyuma ate kuzza mu social media tuula wansi ategedde gwe taatawo oluusi singa naawe bukya ku makya omaze okuzuula omwana ono nti siwo naawe ne bukyanga naawe maama wagamba naawe toli weeri kubanga byonna ku myaka gyonna bakugaba kati beera mukkakkamu oba nnafu yaabo olazi n'engalo kyeva katonda yazitwateze enkanankana kati n'abasajja bano abamu banenya olaba omusajja jisiti akwata bukwasi na mukazi ddagala naye nga omulaba omusajja avunaanyizibwa ategeera kino kintu kitono nnyo tuula nga we wamufuna yita famire nga we wabadde okoze obiseba neddaali obiteeka mu social media si kirungi lwokuba abantu abamu oba anti naye aba n'obulumi ndowooza ku mutima nga ayagala kuswaza muntu oyo entegeragana gye mbadde naye waka naye matalinga waliwo obeera nga gwe omukazi obadde nakapanka nnyo ewaka nga togambwako omusajja n'agenda akusanga ng'olina omusango ogwagejja muganda wange naye bw'obanga obadde muntu mukkakkamu omusajja abalabamu n'agaladde mukyala ngono yakolayo ensobi naye olw'ebirungi by'ozza okola n'akusonyiwa okitegeera n'obeerawo n'abaana kubanga tubalabyeko sajja n'aweerera omwana n'atuuka n'okufumbirwa n'atuuka mu bulamu naye ng'akimanyi si wuwe amuweeredde lwakuba ayagala maama we kubanga nkubulire omusajja bw'abanga akwagala n'omwana we ajja kumwagala nze toyinza kuŋŋamba nojja kuva eri oggayo muno nze onjagala nnyo anti abo mama kyalenga abo be bano nti ozze n'omwana wo naye tozadde mwana oyo ng'oli mu bufumbo obwo ng'amuyina olw'ensonga omusajja ajja kutegeera nti mu kaseera we kati nalekawo mukyala wange abasajja bangi nnyo va ku bano aboolera abawonoonese n'emitimbagano abantu bedda bakulizanga ddala abaana abatali bawaka bino tebyakabaawo abantu balimba buli mimbu fiya women bino ebintu byava ddanga abakazi bazaala tyomukazi bawaka bw'oba ogoberedde nnyo ennyimba abasajja bano abedda ze bayimba nga ddala otegeera bulungi nnyo oluganda lwe bayimba ebintu by'okuzaala abaana abatali bawaka byava dda lwaki waliwo oba luyimba lwanu lwe bayimba nti omukyala abasajja bawaka babeeranga n'enkola nga babadde ewaka tayingira waka mu kasirise ateekawo embeera eraga nti akola ki akomyewo ewaka ayogerera eri n'ayita amannya g'abaana omukyala onedda bazimbanga ebiyigo byabeeranga bya gundi bya ssanja gwe omubala nti ali mu kunaba kumbe eri Mr. Neighbor ali mu kulya bintu njogera mazima kubanga tubiwuliddeko mu sitole babinyumizza kuba nze nakula n'abajjajja bange ali mu kaluma jjajjange bawuliza nkadongo kamu be banjagasa ne kadongo kamu naye ogenda n'owuliriza mu butuufu bino ebintu by'okuzaala olwaleero abaana olowooza lwaki abantu bedda bagambanga nti mukuuma obulira bayalulanga abaana ekitaliwo budde buno okitegeera kitegeeza byava dda omukyala aba mu kiyigo ng'anaaba ng'eno bamulya omukyala omwami agenda okudda kituufu kati njogere ntya oluvaamu ng'azaala omwana w'ekikazi omwana wa Kayanda Kayanda mwana wange
efuuse DNA wano ku Dubai Eye Uganda abakyala bakambwe nnyo ku nsonga za DNA. Abaami bedda bakimanyanga kubanga bo baatwalanga abaana ne babaalula. Kati abaana abaawano bagenda kugamba gwe wali wadda. Nze sifudde eyo nze ndi wadda kubanga era nakula n'abedda nze ebyange bye mmanyi byadda. Nze sigenda nnyo na bintu bya kaakati. Bawe advise nga gwe onooleeta ebyedda tebajja kitegeera. Nze kye ŋŋamba olwaleero muyina kuteesa kubanga tewali njawulo. Kyogamba omusajja wa season ye n'ateeka omukazi mu timbagano ba n'omwana oyo atalina musanga amuteeka mu timbagano. Akasajja ke kali mu kyenyi. Tekali wali akali ababali akasajja oba otegeeza ki? Tomanyi kasajja ke ŋŋamba. Buno obusajja obukebera DNA. Obwawe bwabamerawa. Mbale manyi buno obusajja obwepampa kampu bukebera DNA. Kubanga tetugaana oba tuli mu mulembe gwa 12 bali bamujja kinana mmeka. 19. Tekibajjako nti nabo baali basajja. Kamera terina kyebayamba. Okitegeera. Watyo omwana ono gw'oswazizza kubanga bba abaana bambi tebalina kye bamanyi. Singa ojjayo kyalenga wange n'omwanika. Noga si wowo noyogererako n'ebigambo bingi nnyo bigenda sigala ku mutimbagano. Okitegeera kyalenga agenda kukula ajja kuba anyiganyiga bigweko eyo osange nga kyalenga ono afuuse omuntu ow'amaanyi mu nsi eno nga bamulaga maama ddala agenda kuyamba gwe taata oba agenda kuyamba abaana bo. Omanyi lwaki sometimes abaana oba oli atukanoga nti gundi baamusse nene batamaananga eki gye baamuseemu okiraba n'ebyo kwe biva lwakuba abantu abasinga tebalaba nnyo kiva mabega wa muntu oli nanyaga banaye omwana wa gundi nno gwe yakuza bwati ne bwati baamala namutwale w'abagundi ne batakola ki ne bamuswaza omwana oyo akomawo mu musamu revenge ze mutalaba mwe kye mutayinza nakusuubira nti mwali mumanyi ayinza okukikola. Mbabuulire ebintu bino tuggalawo njagala ekisembayo ku baana abakebera DNA ne bajja exposing ku social media. Tetugaana mukebere DNA zammwe era n'abedda baakeberanga obulira ne tebabyanjalanga mu nsi kubanga nabo baali kubyenga gwanga mujje ne bagaba nayo omwana si wagundi ensonga muzikume bulunyo zibeereza mmwe za munju oba famire bigwe ya tekinyuma kuswaza kweswaza ne DNA ebyo mmanyira byo ebimu baana nayo olumu biwunga bagulirira ojja kumala okugamba no omwana si wo tuddemu ya omwana agenda afuuka obugala gobeera ozadde bwavu zanne mutuleke ate neki maliriza n'ensonga ya DNA etugere mu maaso. Nze kati eriyo namala siddayo kati nina okuzaala ewalala. Ya si kirungi ate nakuzaala musajja omu nakyo. Wanji maama bagambe. Si kirungi. Bagambe. Abakyala si kirungi kuzaala musajja omu baana. Abakyala nga ate obadde ki? Obadde otukubiriza wano eno ate obwenzi mbutemuwagira bwenzi ate ogazi kirungi kuzaala. Obwenzi bwe buno ndi mu makaago. Twayogedde ki? N'agamba nga ndi mu makaago. Okay. Kyenkugambye nti nze eri namala siddayo. Okitegedde? Oyinza okuba mukazi watuwetagayo akaana akalala ate oli mwakimala. Ng'olina okukafuna keetonye kagwa. Omanyi kyo baako kekanangulira hama. Wamma nedda ekyokuzaala ekyo ng'omukyalo oyo wayogedde nga yeeyo obaddayo bagambe omwana ow'emyaka 10 obusungu nga buvira ddala ku ggumba tojja kuŋŋamba nakomadde okuzaala nti ate nzireyo eri banna akaddanyuma nako kassa kati kyogamba nzireyo eri nedda sigamba kuddayo eri naye ate kati atannazaala oba omuwadde kifaananyi no atanazaala ekifaananyi nokireka kale mugambe okusinziira ku experience gy'oyina kati oyo atanazaala gwobogamba kuzaala bulukunkumulirwa bwana ogenda zaala mu musajja nga mbutuufu naawe omulaba talina lugendo olufunye by mistake omuzaddemu obwana 5 gumiikiriza afuna omulala kakkana okuza obwo okiveemu bw'omala okwesootinga komawo oluutu endala ogende ewala todda awaate nedda kati no abaana 5 bangi wakati baba akyanoonya gwe seba abakazi bazaala kiriwo ekitiwamma kyetugamba ye oli akulaba obudde buno atannazaalako gw'oba wa advise tugenda maliriza olwo tumaliriza yegendereze nnyo omusajja gwazaala mutagaba abaana abalala kubanga tagaba mwana ewalala gajja musaba deni ate obufumbo bufe sooka osetolinge bw'oba omanyi olina omusajja gw'olumbagana sooka weewa obudde weekebeze lumba ng'oli free bawe entanda era obasibule era ye ate kati nkyalina kye mbazzaako basibule bo lwaki basansaanya basibule entanda bagitegedde
eno interview olemu basiibula entanda bagitegedde oba okyalina essanyu nsooke nkwatagana omukyalo bawe entanda esembayo oluvannyuma tubasiibulire wano ate munaye tunaagoyinga wa abalabi baffe abalungi nga tumaliriza entanda gye mbasibirira oba ozaddeko oba tozaalangako gwazaddeko kiri gy'oli kuba oba omanyi ensi wetambula gwatanazaalako ekintu kiwa obudde weetegereze nsigadde Aisha omulungi wammwe mbwate mweraba tusiibula ne mama Kyale amanyikiddwa nga Kyalenga mama Kyalenga ate nze manyikiddwa nga Kyalenga byonna bibyo mama Kyalenga basiibule mwebale nnyo abalabi baffe abalungi aba big eye obuzibu buzze nange ate kati omukulu akoze atya atwagaza ki yagwa bano erinnya nalyo ogambye yakola ki yagwa yes abagala balungi mwebale kwekomera ku Dubai Eye Uganda olabwa mitama Makyalenga ku obuvuyo kotudde okyayagala okuddamu okumenyawo ekya big eye bagiyita Dubai Eye Uganda big eye tumwagaza ki nti bagambe Dubai Eye Uganda nga bulijjo bannaye Shakira mpumuzaako yes bannaye abalabi abalungi aba Dubai Eye Uganda mwebale kwekumira ku Dubai Eye Uganda mwebale kufollowinga mwebale likinga kusharinga commentinga nze naganaga nga bulijjo wano ku Dubai Eye Uganda tuwa amazima ameerere nga tuli sponsored by Beach Tours and Travel. Oyagala visa ya myezi emeka, oyagala visa ya family, oyagala visa oba freelancer zonna tuzikola. Genda mu comment section tekawo enamba yo oba commenting awo kyayagala oba oyagala nga naffe tujja banga tusobola okubanga tukukwasaganya. Mwebale nnyo mwebalire ddala naganaga nga bulijjo. Big Eye akoze atya?